Gavumenti ejja mulimu ebintu ekisooka byonna twagala gavumenti ebe nga eteekawo amateeka okulaba nga abakyala n'abawala babateeka mu layiti ennungi, baleke batyoboola nga babawandiikako, ate era babawe sipeesi ng'abasajja gye babawa. Twalabye edda ne tulaba era ne mu risaaki risaaki eraga nti abasajja be batera okuggyako ebibuuzo, bannamawulire batera kulaba basajja be baggyako ebibuuzo. Kati twagala ekyo ekiruke. Ekirala kikwatagana ku security. Abakyala bannamawulire balipootinga naye risaaki nyingi eraga nti eddembe ly'abakyala litera okuba nga likola ki lityoboolerwa nga bagenze okunoonya amawulire, ate era n'ababookezi baabwe nabo babakola ki babatyoboola. Ate ne weesanga nti media houses tukoleramu ezisinga tezirina policies ziprotectinga abakyala bano. Naye n'ekirala media houses ezisinga, era twakoze research twalabye nti media houses ezisinga tezirina policy gye bayita genda. Ate bw'oba ne polisi eyo etunuulira ekikula gy'abakyala n'abaami bagamba nga baba protectinga, singa policy singa media houses balina policy eyo wandibadde tewaliwo ezimu mu media. Ekira kye twagala okugamba gavumenti yongerawo ate nga tukirabyeko, organization oba emikutu gy'amawulire naddala egyo emitonotono egyatondebwawo okuweereza abantu abanaku oba abakyala naddala kati nga mama FM n'emikutu emirala, twesanga nti tegitera kuganyulwa mu adverts eziweebwa gavumenti, ate nga naffe tuwa emisolo kati tusaba gavumenti ebingi ekitunulamuko. Ekirala waliwo gye bayita tewaliiwo mu Uganda, tewaliwo kye bayita abantu abayivu ne bakola ki ne baengaginga n'abantu abalala ne balaba nti be balowooleza media sector mu Uganda. Twagala okulaba nti gavumenti ebe nga etondawo ekintu kino era ekisapootinga obulungi. N'ekirala twagala amateeka agakwatagana ku media gabeere nga gali fair ku bakyala bintu bingiko ku nsonga y'abakyala abo tetujja kubanenya nnyo kubanga bakyali mu society eta respectinga abakyala, eta respectinga bintu abakyala bebayitamu. Kale omukyala ono bwetwala budeyo olwaleero neyeesimbawo asanga ebizibu bingi nnyo prosesi eyo gyayitamu. Kati bw'aba tayiseemu akomawo ate era n'asanga ebizibu bingi nnyo mu society. Awaka bajjamu tunuulira different bamu-expectingamu ebintu bingi nnyo naye ng'ate society tekoze kintu kyonna okumuyambako. Kale abakyala abo bange tubagenda empola balina ebizibu bingi nnyo. Kusooka kyabona bayinza n'okuba nga ne ssente ezabatwala mu palamenti oba ezabatwala mu election period zabaggwako. Kaakati bali mu stress y'amaanyi. Kati instead of kubakuuminga tulabe engeri tubayinza okuyambibwa. Ekirala mu buto gavumenti sirowooza nti ekoze bulungi nnyo oba mu kuyamba abakyala mu genero. Bateekawo amateeka kale bakyala mu genero kompitinge naye tebaba basomesa ngeri kye bayinza kuvaamu nsonyi na kubanga basobola okuba nga bakompitinga n'abasajja. Historically kiri true nti abakyala be basinga okwavu mu Uganda, kati omukazi omwavu
batandika atya okwesimba ku musajja ekisaaki gweraga nti omusajja mukasinga kisente kale n'ebizibu bingi nnyo balina ebizibu balina okuyitamu abalirira mwami abalirira baana kale bina mwabiyitiramu aba akoze eki yenna akuzuse